okutegeka mind yammwe nga tusimbula wano. Njagala mubeere ne discipline nga bwe tubeera bulijjo. Naye mukimanyi ne bwe tubeera ne discipline bagenda kufuba okutwesonsaako nga banoonya obbakwata. Njagala obbasaba mubeere bagezigezi nga ki? Temubeefasa naddaamu abambadde nga nze. Temubeefasa kubanga baagala batulugunya, baagala just by inconvenience nga n'okuteeka okutya mu bantu. N'olw'ensonga eyo gwe ayambadde nga nze toyina musango kye njagala omanye. Tewali tteeka lyonna mu Uganda ligaana muntu kwambala red, tewali tteeka lyonna ligaana muntu kwambala overall. N'okusingira ddala tewali tteeka mu Uganda ligaana muntu kunyuma nga bwe tunyumye. Naye ne bw'oba tolina musango ng'abakozi b'emisango ng'abamenyi b'amateeka be balina ebissi oba oyina naawe okwebereramu. So nga tumuvinga njagala mubeere steady, mubeere disciplined, babuleko kye beekwasa. Buli fujjo lye bakola ffe ebyokulwanyisa byaffe bibinuze cameras. Buli fujjo lye baagala okukola balikole ng'ensi ebalaba. Baakuba kanso nalukola kyamwanika buwanisa eri waggulu. So buli fujjo lye bakola. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuwuliriza era webale kwekumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Awula gwe ate kubanga otwegattako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe oli omu ku batweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali mu diaspora emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo. Kakati Kawempe tusimbudde olunaku olwaleero ku makya. President Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga President wa National Unity Platform akedde ku briefing abaana naddala aba foot soldiers abo naddala abambalanga ye. Abagambye era abakubirizza obuteefasa bantu abo. Mugende mukuuma eddembe newankubadde babasonsonkereza ne mubeera temulina kye mubakoze. Mwe batunuulire baleme bateeka mu kutya. Ebiseera ebisinga ngenda okulaba abasajja abo abakuumaddembe okutandika okkuba abantu abo. Kijja lwa mbeera nti nno mutuuka ekiseera ne mufunamu okutya ne mutreatinga. Nimba nga mubafeesinze nga muyimiridde awo mbalaga nti no temulina kye mubatyako bakole bakola. Ebiseera ebisinga nabo bafunamu okutya olw'okutandika okukola emivuyo gyabwe. So mbakubiriza mubeere bumu mukolere wamu bukuyege ate mbeere nga mussa kimu. Ngera President w'Abagambye kubanga Kawempe kyemugenda okununayo kwe kumatiza abantu bammwe, kwe kumatiza constituency yaffe nti omuntu asaanidde okubanga aweebwa akalulu ye kanso Nalukoola. Kawempe esobole okubanga naye efuna representative gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So n'olw'ebigambo ebyo muna mukimanye nti tusimbudde tolekedde Kawempe era nga bulijjo abantu b'e Kawempe nga bulijjo mulaga okwagala neerero wekiba mikwano gyange abali eyo. Okyali ku Yugi Update TV kosinzo bango otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Abali Katoman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu Kenya, abali mu Canada, mwenna mbatumiddeko nnyo kubanga temuva ku mayingo ga Yugi Update TV. Tugenda kubanga tukomawo ne information mikwano gyange era tugenda kubanga tubatuusaako obulambalamba bino ebigenda kugenda mu maaso e Kawempe engeri gye binaatambulamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba.